Bwe Kaweesa agamba nti 220 wawayo milioni 2 ne batakuwa kadi kuno wandi bagambye nti mumale kumpa kadi nzibaterewo okirizo gateko olukaaga ziwero olunana bakusinziza obwongo kitegeeza nti buli tewategeera ne kuno tojja kutegeera kati bw'ojja kubeerawo nga totegeera so balina okutegula mu mbeera yonna era ne 230 bakulinze kubanga totegeera yes bote bafa ku bigambo by'oboogeredde enkonge tesobola kukukoonera mu kifo kye kimu emirundi 2 ne weebanzikiza ogenda gata naye nabadde nsemberera akati kamakingeho wano nadde nkasemberera enkonge yankubye kati kambite ebbali naye 220 mogamba bakuba 226 ate basinze ne kuziri kati ekifo kye wali ogenda okubeera mu kikyuse eki kuva omusaala gwe gwakyuse nti kati kamba werukaaga parliament yayongeze gaba milioni 5 omwezi oba wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofidde olwaza n'okusomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina Kanso Hassan Nsubuga president wa Uganda First kati Uganda First Uganda First agenda soka kubuuze tunatandika okwogera ebigambo Kanso buuza abantu abatulaba mbalamusiza nnyo nembwebaza okwekumira ku mukutu gwaffe ogwa MS Media Uganda mwebale nnyo mwebali eddala yonna gye musinziira abali e Bulaaya olutalo lunyinyitidde naddala mu kyondo kya Buwalabu tusaasira bannayuganda abali eyo buli omu yeewera Trump yeewera omuyirani yeewera omanyi Trump yagambye nti oyo Kamenei gwe balonze omuto mu kitaba nti ye tamwagalira ddala munyiga abayirani ne bagamba nti olaba sitaani tayagala ono kitegeeza ye mutuufu Trump bamuyise sitaani Trump kati bamuyita sitaani abayirani nti olaba sitaani tamwagala kitegeeza ye mutuufu kale so tubabuuzizzaako mwebali nnyo mwebali eddala okubeera nga mutulaba nze president wa Uganda First njagala okutegeeza bannayuganda mwenna abali eyo abalina ebizibu ebyenjawulo naddala ku bannayo ensonga z'ettaka zebakutte wansi ne waggulu ba RDC bafuuse ekizibu naye tutandise obbakwata tutandise okukwata ba RDC tukwata bakaawo kuba kati gwe weebuuza oli kaawo era twagenze emitoma akakiiko kaffe aka State House and Corruption Unit ne bakwata kaawo ne bakwata akuli ebyobulamu akuli ebyabakozi n'ebyenjigiriza oli kakiiko kagaba mirimu naye ne mweko baana ne mugamba Matiya azze okusaba omulimu ku district ng'omulimu ogwo buli mwezi agenda afuna emitwalo aga naye ne musaba milioni 27 nga buli mwezi agenda afuna emitwalo 5 ne mugamba tuweeyo 27 naye nga mwana yakava ku ssomero kati 27 bagenda ye kakati ate bwana atunda ettaka n'azibawa ye agenda kukolera bantu bana ye era agenda kutandikira wennyini kunoonyazize ajja kunoonyazize ssebo tosobola ate obeera okolera abantu tokiraba so n'olwekyo RDC ali eyo nga wenyigira mu mivuyo nabagamba wano nze mbalaalika nti buli omu agenda kukwatibwa n'olwekyo gwali eyo nze tojja kundabako mu bakwata naye gwe manya nti bagenda kukwata bajja kuyoola ojja kuba oli awo nga bakuyodde emivuyo gy'ettaka ba RDC gye mubeeramu gisusse abantu bakaaba buli district kisinga kuba mu Buganda wano ate okisinga wadde ne mu Uganda gyekiri naye cases zensinga okufuna za wano kuba aba RDC abo balina abantu bangi waliwo minisita w'ensonga z'obwa president bagwa mu ofiisi ye tulina permanent secretary Lagi Eunice Kakande bagwa mu ofiisi ye waliwo ba commissioners ababatwala baba RDC baba mwine gye bali eyo simanyina kye bakolayo so ba RDC President Museveni yalagira batandika okubanoonyerezaako omu ku omu naye gwe banayoola mwe bakaawa anaagwa mu kitimba nga bakuvuba kale wona wasinzira okubeera nga olutabo olwaleero tugenda kutandika bwettu nja tutandikire Kaweesa bamulabye amaziga gakulukusa ye Kaweesa owe Katooke Nansana ali ayagala kadi ya NUP mu Nansana municipality ne batagimu wagamba abasajja bamutegula milioni 600 million ate sente ze bamutegula zijja wa Manerenda alina muddiza 1.1 billion nti obudde bulaka buggwako NUP kitufu esobola banga ategula sente zino mukulabako kati ye yasingayo Kaweesa bizimbe 2 yabijjawo alina bizimbe nze nga agezeko ewaabwe Katooke ebizimbe bibye bibye ne luli yatunda ekizimbe kiramba mu kalwa kawedde
kakati nalabye President Museveni ali Masaka ng'agamba abaagwa ab'NRM abadde bamugandi muzeeyi twasigala mu mabanja akalulu kyalo jukira ne Kaweesa akaaba agende wani wa muzeeyi n'abagandi temugenda funa wadde omuno gw'ennusu naga nze ntunda ntya ente zange sente nziteeke mu ne bali bye bagenze okukola sibitegeera order point of information nagamba nti parliament yatulanga munundi gumu mu mwezi ne kati buli naku parliament yetula oba bakola biki abaka batulanga olumala otuula ebbanga erisinga balimala mu constituencies zaabwe balabe ebizibu ebiruma abantu then bakomewo babyanjule basiiba Kampala parliament buli naku simanyi bano bagenze mu committee kati ennaku zino ndaba akakiiko ka Namugga nga public accounts committee katula buli lunaku kaina queries wiki namba buli naku no nsonga zibeerawo naye munaabeera ku ekyo kati eri abalonzi bo bakufunamu bati so Kaweesa ayagala President Museveni amutaasi naye nze president kye yayogedde wali nze bulijjo nze nkyogera wano okuva bansi bambiri we bagenda ewa president ne mbagamba bwe batuukayo president yabawa options biri eiza ekisooka president yabagamba sisobola kuba bonna buli omu yajja n'omuwendo gwe zinasasanya bweziti nze bweziti nabagamba ezo sente government tezirina naye government kyesobola okukola aba mugende mukole sako y'abaagwa government ebateremu ki sente naye gwe atayagala kukola sako nga toyagala kugyenyigiramu yingira NRM era nsibambi we mulabo yajja ayogerayo 2-3 ngeri bwe batunga esaati ye esaati olwagimala nayingira ngera bamulaba era bwe yamala okuyingira Latifu Sebagala ne banne batuza olukungana lw'abamawulire baga nti fe president yatugamba kola sako nga nabyogera dda wano ife yatugamba tunoonya abaagwa tukole ki tukole sako government eteremu sente kiyagambye n'abe Masaka nti mwegatte ku bannammwe naye government ina sente za kubawa wadde muli BNRM teziriiwo za kubonoonerako era n'abawana ekyokulabirako naga nti gwe ye nga yewe ekyokulabirako naga nti nze amataga ngembanga ngatunda situnuulire oba wakibiina kyo oba wakibiina ki buli ajjanza mpa sente kasitaba nga aleese eki sente naga naye sobola kutunda nte zange mwenzija amata ate nzije mu kalulu nagamba kati bwe ntunda ente zange nenzija akalulu bwe kankuba ngenda kubeerawo nti Museveni Ataja tunda nteze. Okuba mu abaagwa. Ajje mu kalulu. Agwe. Oba ayite kubanga eneberanga zaala. Abazaala beti yennyini. Kati MS godoza gandi okute moloka eri ogitunde. Ojje mu kalulu. Tomanyi kidda. Banaito basi. Kakati nagandi temunkabirira kubanga muga mwatunda bintu byammwe. Singati mwayite mwatunda bintu byammwe. Nga mwajja ddala abantu abalonde mu butuufu. Mwandi badete mukaaba kati. Ngamaja ne mutunda ebirowoozo. Ne mutunda ebirowoozo kubanga milioni 3 ze bawayo wali ku kitebe ky'NRM. Size babalira mu milioni 8 mmeka shegeza wali bawayo 3 naye eno bataddeyo kawumbi. Naye bamukabiride twatunda ki bintu byaffe. Era bwe yamaze naga nti kati wano babawe emitwalo 10 ez'amazzi buli omwaddeyo. Mweze Museveni ate kati nga mazemu amanyo kimanyi Kaweesa ayinza anti kati Kaweesa alabe kiripu alabe President Museveni yayogedde masa nenze nzize mbyogera wa si bipya era nina abantu banja baziba nkubire simu Latifu Sebagala mumulaba muti Latifu Sebagala enamba yenjirina bona nkubire era abankubidde njibawa n'ogenda n'okola ki nakuteekako listi eya kwaba abaagwa nga wali mu kalulu n'ogwa kitegeza gavumenti bwe batera mu sente bazeewola bawozi ne bawa bilioni 3 eyo sako yammwe weewola n'okumyawo Kaweesi genda weewoleyo milioni 6 ozi investing then nga bwokomyawo mpola mpola naye tagenda kuziwa bamanerenda batwala kizimbe kyo tekiriiyo saagala mwerimbe kubanga atolaba yazimya ab'NRM yababulidde kati ng'omusezi agulese wandi sente wali kati aziwo NUP aziwo bwate yali amuvuganya n'omuvuga President Museveni yenzo butayamba Kaweesa tagenda kumuyamba era tajja kumulaba ekyo saagala Kaweesa olimbe munse kulimbe nti bwona akaaba n'okulukusa amaziga ku TV oba ku mukutugo tewali president agenda kirabe ku kyabadde kati olaba ababa ab'NRM abagesigenda bbawo kati ate gwe opposition kubanga era kyagenda okugamba nti ze sobola kutunda nte zange kuteeka sente muki
mukalulu kati ntunde sente nziteke mukawesi Kawesi president atunde enteze awe Kawesi sente anunule ebizimbe kubanga wagwamu bafere era nalaba president waliwo we yali in fact mukolo bagwali jinje abantu ngama mukabira nti abafere kye batukola president abafere batubba bakola kinaga nti banna omufere akusinga businzi magezi takuba luyi takuba nyondo na president bwagamba naga nti kozese obungo okakaseddala kino kyangamba je kiteyisi kuba ziri sente zo so omufere akusinga magezi akusinga bwongo akutegula mu kitegeeza nti entegeera yokolo yali nafu kati amaaso buli bwakutegula nga amaaso gabikuka bwe Kawesa agamba nti 220 wawayo milioni 2 ne batakuwaka kuno wandi bagambye nti mumale kumpa kadi nzibaterewo okirizo gateko olukaaga ziwero olunana bakusinziza obwongo kitegeeza nti buli tewategeera ne kuno tojja kutegeera kati bw'ojja kubeerawo nga totegeera so balina okutegula mu mbeera yonna era ne 230 bakulinze kubanga totegeere yes bote bafa ku bigambo by'oboogeredde enkonge tesobola kukukoonera mu kifo kye kimwe emirundi ebiri ne weebanzikiza ogenda gata naye nabadde nsemberera akatikali kamakingeho wano nadde nkasemberera enkonge yankubye kati kambite ebbali naye 220 mogamba baakubba 226 ate basinze ne kuziri kati ekifo kye wali ogenda okubeera mu kikyuse eki kuva omusaala gwe gwakyuse nti kati kamba werukaaga parliament yayongeze gaba milioni 5 omwezi oba kubanga era omusaala gwa parliament gwasigadde gufaanagana okirawo ense zezimu kati ate kikuwaliriza kitya eyabawalulya ebibiri oba werukaaga dola yali nnyo nti sente yayongedde okunaabuuka kubanga dola 220 bwe yali teina nnyo kyeyongeddeko bwe bayongeddeko zibanga 10 satu lukaaga teri musatu lusa ezo sente teziba waggulu so n'olwekyo kyenkugamba nti munuupu obufere bwaliyo kubanga twalaba bangi abakaaba waliwo neyatunda neyali agenda ogula ebyuma bya church naye naziwaayo miliyoni obabi nekyamugwanira bakuweereza sente gula ebyuma bya church ate gwe zitola mu basajja kati nina bendi mu kulaba waliwo yankubidde essimu nagandize ndi muganda wa engineer Steven Kawesa nagamba naye ebyo ebizimbe byaffe bya busika byeyasinga bya busika kati kanso jengo omusika kisoboka okubeera nga abasajja bano bategula Kawesa olukaaga nze ndowooza si kituufu banzo baba mutegula naye nga teziwera lukaaga ekyokumutegula ekyo tosobola kukijjawo ekyo tokijjawo kubanga eyo ebadde enkola yaabwe okumala ebbanga bateguzi era abantu nzize mbalabula nti awo bagenda kubabba ate nze kati be babba mu kiseera kino sibanenya kubanga mu kalulu kano nze nagenda okuva mu Nuupu nga tebanatandika kusolooza ssente naye era abajega nga tubalabula wano nga babiraba ne bagamba oyo kansa alimba katuziteekeyo tujafuna propaganda kati kyekiriwo kati bali mu kukaaba binayogera byebyo ebiriwo kati saawa zino bali mu kukaaba okiteekwa toyina backup luli ogamba nti wawaaye teri muntu mujega atuuka ku ddaala erya gwe ate oba mujega nnyo nti bawaaye ebibiri ne batakuwa ne kuno n'obongera olukaaga era ne batakuwa kubanga ekirala Kawesa agamba nti bwe yawaayo olukaaga nti yongerayo 10 oweze 7 tukuwe nze yawaddeyo olukaaga mbulwa nti 10 kubanga ekyo mbaga mugiteeke wano nze mbawo 10 kyamu ero nzija nazo mu kooti naye nga matamanyi go yaziwa ate kati akanti ayogera ne mwenyu mukulu Kyagulanyi kyekiri president Museveni kyenkugamba teyakugamba nti omufere bwongo obwo bwe bubeera obunafu omufere okubba kubanga kankubuuze nze nga bondaba wano ndi president wa Uganda first oli ankubidde essimu munaye nkole ndi amugamba nina gwe nkusindikidde kyogamba gwe Matiya gwe nsindise oli akuwa buwi takubuuza nakubuuza nti ye gwani gwe basindise kubanga milioni lukaaga oli azikuwa buwi sente ezo sente mpitirivu tosamalaga zizanyirako era nkubuuza gwani nti ze Matiya seka nenkubira n'oli olaba oli otuma producer omutume emitwalo 2 ewange nensooka nkukubira bwotumyeyo ono ate nga nawe omumanyi bulungi kwasa ogamba tozimuwa tozimuwa zintere kusi
Milioni lukaga noga ntomanyi gwe waziwa katala nti obwongo bwo bubaka ekikyalo tamanyi gwe yaziwa naye yayogera n'omukulu atulage essimu gundi kwe yayogerera ayina essimu ye alabika ayina essimu agisome ku mpewo ku maziga gaalimu agisomera abantu tagirina kati mugambye agisome ayamwanike kuba kati si byakujja kuwolomera ku TV na ku gundi na ku mitimbagano essimu yoyo gisome gye wakubako gwe yayogera naye wagendayo butereevu oba agamba mbu basooka ne basisinkana n'omukulu wa mu kifo kyatayogera akyogere nakyo na mwakadi yo gwe ogenda kola kyenkugambye ebintu leka nkubulire abantu abatwalaba wano bitano Fausta ng'alaga ne ssente ne evidence yo nanga buli kimwa kiyina netulaba gundi oli bamuyitaniyo yali agale gombola ye nabweru sali ng'alaga n'essimu kwe yasindikira ssente nono omulala ono alozi yasimukasa yalaga ne buli siiti milioni 9.7 kati kankubuuze gwe yawaayo olukaaga obujega bwe buli ku ddaala ki kyobola nti yade ne kayemba solo yasese naga nti nalabye abasiru munaluddo kayemba solo kawesi ng'akanya kimu tosekera mu ssente zange tosekera mu ssente zange musajja gwe tosagira mu ssente ng'oli alaba omuntu omusiru ddala atategeera kubanga ne ssente agamba ye mukubi wa ddiiru simanyi newobeera gwamukyaziza mukubi wa ddiiru aba musiru kubanga ate abantu abali mu bya ddiiru be bafere abafere abo baba bagezi nnyo tosobola kumalaga mutegula ssente ezo neweziba mitwalo 3 niwe jibe 5 omukubi wa ddiiru tosobola tomalaga mutegula ssente kubanga byayitamu okubba abantu byonna bukedde bonna babumanyi kati gwe kakikooleeta akaamaanyi so kawesa what about possibility nga ssente zino yagwa mu bafere nga bategeera obulumi bwe n'obwetavu bwa kaadi ne bamupanga kukakana nga bamutegudde olukaaga sikakasa nti waliwo naye yamutegula kubanga kutokakasa ayinza okubanga olukaaga bwe yalujjaayo ewamanerenda nga yalujjayo ye ate okubanga yalujjayo nakuba ebipande bye yakuba banaye ebipande ebyo bya bbeeyi era tabiwa distance wano ne wano enaku nabadde njogerako ennaku ntono ne muganda wange ya director wa crime intelligence General Christopher Damuli nangamba nti ye abadde alaba ebipande bya Kawesi kubanga nangandi mbadde mpiteeyo bwoyite n'ebipande biraba simanye zirobwe manyi municipality e Nansana nene bwoyite Matugo biraba bwoyite Nansana bwoyite no simanya omanyi constituency ejane esalire eno bweti nankuwadde eyo nayo Nansana municipality egenda mpaka Gombe division egende eyo mpaka eringa deruwero ngokwatanga ineride simanya nakase wana kasongola eyo nibo kwatagaza road ngambye lizirobo yo neyo Nansana municipality so yaba naye bipande byonna bibadde ngabadde mbu abiraba buli wamu ate nga naawe obadde obiraba na buli omu twagendeyo n'oyo mukolako interview space esingako compound eno nga nejjudde bipande bali mu bikolako interview mukama wange nagira waliwo bino bye bavuga obuvuzi nagira babulungi interview ebipande byonna wabiraga nga kamera ebyetolooza nga kamera yeetolooza n'ekulaga kakati ssente yaziteekamu ebyo kubanga era yamala najja independent mu kalulu independent ate osaasanya nnyo n'okusinga alina kaadi kubanga oba olina okumatiza ennyo abantu kiki lwaki kaadi tebagikuwadde ebyo omatiza abantu lwaki tebakuwadde kaadi olina okumatiza abantu kitegeeza ekibiina tewakimatiza okitegedde kati olina okumatiza abantu ogenda kubakolera akalulu ka ssente ssente yandiba yaziteekaawo okitegedde ssente nga yaziteekamu ebyo n'alimba nti yaziwaki yaziwa Nuupu tosobola leka nkubuulire Zambaali talina ssente Nuupu tosobola kukwata milioni 600 Nuupu netakuwa kaadi nga n'ab'ekikumi ezibawo Wakayima yawaayo 15 mu kumuwa kaadi eri ewedde 15 kati ogamba otya nti wawaddeyo 600 ne bagikuma nga Zambaali bamuyita atya nga ne Bobi Wine kaadi azimba ne baganda be kasotekaya kasente nga ne baganda bazibamma tukiraba wano bulijjo nga ne baganda bazibamma kati gwogamba otya nti wawaddeyo 600 ne batakuma bitano ye yanga milioni 5 mu 6 ono ali mu milioni oyo osobola okukkiriza naye abakuweza 10 kaadi yali ajja bandigimuwadde kuba kati yejjukira yali avuganya ne Nabbosa ate Nabbosa nga taata wazaake yamuteekamu kakati nga ate taata wazaake tasukka 10
Tasuka 10. Ezo ze sente ze kwa kadi agiguleza tazisuka. Kakati ono olwokuba bambi yayita ina kansala jukira. Taina we yewola milioni 2. Ate n'aba mugezi kino obuntu bwe yali ayinawo n'agaana okubusinga kubanga yamanya bali bafere. Kubanga ne nabose yaziteekayo kati tatawazaake simanyi bwagenda mubanja. Simanyi nange. Ze bamuteekamu mu kalulu. Mpitirivu. Akalulu kaamulema. Okiraba. Ate ng'ekyamulemya akalulu. In fact ekyasuula Nuupu emitiana. Nuupu yennyini ye yeesuula. Kwerwanyisa. Kubanga kadi eyo baba kugidiza baagala. Ekisooka baagala n'ekikumi yali asobola n'obbawa n'ebibiri. Kyekisooka. Ekyokubiri yali ajja kuzeeteramu ssente ze. Ekyokusatu yali nkambe nti nga ne byakoze abirina yali asobola okajjayo. Ne bamulwanyisa. Walaba balwanyisa lumu ne balwanyisa lumu nga bava ku bbago lyatteeka liri. Kati yamaze n'ali withdrawing. Kubanga lumu kuleeta ebbage teyalireeta mutima mubi. Yagamba nti fenga aba opposition tutule era bwe yabadde ayogera yagambye nti yagenza okulaba ng'ebbago bali wagiseemu ekigamba nti parliament yonna eronda opposition. Parliament yonna. Naga nti nze awo si we nali. Nze nali ngamba ffe nyini tweggalire mu kisenge ng'aba opposition. Tulonde ate Nuupu ebadde lwaki ebadde ekitya nga yeyina ababaka abangi mwafunye 4 simanya mu 8. Kakati bwe mbawinira 8 ekibiina ekibaddirira ekisinga ababaka abangi ndowooza oba UPC ina 12 oba 11 oba ina 6. Kati n'omugata abaka b'ebibiina bonna tebawera 4. Kyokka ate mwe muyina 8. Kitegeeza era mubadde musobola okukola ki? Okuwangula akalulu ako. Naye lumu yagambye nti bali bawagise mukubire kusimu wano. Bawagiseemu ekigamba nti parliament yonna eronde. Kati soka tudde wane Kaweesa ayambibwa atya kati embeera mwali kubandaba asobola okugenda basobola n'okumutwala mu rehab kati okumuta ayambibwa atya kati era President Museveni asobola muyamba atya wiki ejja bamutwala wiki ejja tumutwala ajja kusangayo Bobi Wine bonna bagende mu rehab embeera yaabwe enzibu ye ne mukama we simanyi oba baneekuba bwekubi kibina yakivuddemu bwe banaesangayo ekikodo kijja nnyoka kujja ko bajja bateeka mu distance bagenda era nagambye nti bwe babatwala ba Bobi Wine ye yatuuseeyo dda naye kati ye bamututewa Butabika nga kiki ekimutwala Butabika embeera yamususeeko omulaba amazzi anywa ga myala kyengamba kiki amazzi anywa ga myala fene tamujjamu na bigundi guno alya buli kwega aliiramu nebino kisobanga kimutuusizaawo dogo bano beyakubako sente mama malogo ge basindika amayembe ge basindika gali gakifaalu gali amayembe amakambwe tebayinza butakusindikira sente naawe tebayinza butasindika mayembe ngoba kubyeko akasente kaabwe kati Kaweesa olowooza asiiba wakati era waba ku mukutu addukirawo mu nsaasi oluva ku mukutu addukirawo mu asindika kati buli ddakiika Bobi Wine tasobola kufuna mirembe ekyo nakibagamba Bobi Wine tasobola kufuna mirembe ne bafere banne bwe bali wali ku kitebe wali kyogamba balumiza abantu bangi nnyo abantu abamu basirika busirisi ne bakivaako basirika olwe yangambye nangamba nti nze mubaka wa parliament tebamuwa kadi nagwa n'okugwa nangamba nti nze bankuba nti ni kulevo yange kwendi sijja kuleekana nga Kaweesa naye ate ali mu ssabo taleekana naye balina gye baleekanira naye nga naye sente muzimu milioni 8 kale ate oyo abulwaza 20 zaawo omusamize naye okuba kuli nnyonyi genda Tanzania agenda kati Bobi Wine tomusuubi ne mu nsiko teyeetwalayo bwetwazi kali akalulu akawedde nga teyeewamba kyokka amalogo ge gamusindika mu ttale teyagenda yekka kugambye kali akalulu akawedde nga teyagenda lwaki yasigala naga nti bansibidde awaka biki kooti emisango njijjeyo yabeerawo kati ki ekyamutute mu nsiko bwe oba olaba kiki ekiriwo ekyenjawulo ekyaliwo kalulu kali akawedde tekiriiwo in fact oyinza noga nti kalulu kali kabi nnyo n'okusinga kano kuba wano ki ekibadde abantu balonze abantu baafa abana ne beekalakaasa bino ebyaliwo byali bingi mu kalulu kali naye kati sente akakiiko akaliwo akazisoloza beemulugunya ne beemulugunya era ne kululi baaliwo so abadde asobola okutuula wali naye amalogo abantu batandikirawo gasindika nga kaadi zaakamala okugabwa kasita zaagabwa bwe ziti
ne batandika okanyuga amalogo. Batandika okanyuga. Akalwa akayiseemu ng'embeera nzibu. Tegeza byakola mutabikola nga ye. Omutwe gwe teguteredde. Tibasa kusindikira bintu ebyo n'osigala ng'oli bulungi. Gwe mutunulira embeera gy'abadde afaananamu nga tetumonda mutwala mu ddwaliro. Kati mwamututte butabika. Olaba n'ono omusajja waffe Coach Mike Mutebi naye baamusanze ye Entebbe waffe ng'atambula agenda bugenzi. Ne bagamba mbo bali bamuwamba bali bakola ki? Yali yatambula bibye. Naye yafuna era bamutute mu hub zagatta. Katomanyo banayo bamusindikira ddogo. Oba kiki? Ate empira najo giberamu amalogo. Najo mayitiri. Bangamba nti oyingira ekisaawe. Enkokola ziba. Oyingira ekisaawe ng'oli alina ke yasimbyemu. Ogulira? Ompira ogulaba okuba bbanga. Yali atandika ke CCA. Bamugoba era n'ekyamugobye era gaali malogolo gaago ng'amalogo gasusse. Okitegeera? Kakati Engineer Kaweesi President alina bw'agenda kumuyamba. Era tajja kumulaba ne bw'anaakaaba amaziga ne gajjuze pipa. President yakamutemye ng'ali Masaka naga nti NRM munune kuvu. Mwe mumanyi bwe muba muva mu mabanja gammwe. Nze sigenda tunda nte zange. Tegala tikati nze kese ngenda zijjawo. Sente eziri mu Bank of Uganda sente za muwa musolo. Mwagala banvunane nti nakozeseza bubi sente z'eggwanga. Nagamba kisizange. Nze nina nte zange kisozi. Nagamba era nze ntunda mata gange ate embanga tunda situnulayo bamatiya ze wano. Owe fudisi. Buli mu muguza. Bereta se. Naganze embeerewo. Embeera yange yonna kati amata gange solo. Zinakola mirimu gya ggwanga sijije ng'omuntu. Sijije. Nagamba ate ekyabasudde bulagajjavu. Mudde eno abantu ne bababonyabonya nga temuyina kye mukolawo kyokka muli bakulembeze mu NRM. Kati abo opposition we bajja ne balaga nti basobola solvinga ebizibu byabali. Ne mugwa. Okitegeera? Kaweesa kati ne Kaweesa alaka agenda nuna kuvusa wazi. Kaweesi ayeta ate ye wa rehab. Bagenda kumutwalira ddala ebutabika. Bamujjanjabe. Embeera ye bambye eddengulu. Addemu atereerawo. Addemu chairman w'ekyalo kye bangambe ne stamp baagitutte. Baagimututteko? Ate yangambye agenda kusimbawo mukana akalulu akajja aka chairman. Stamp baagitutte. Ate nga lwaki bagitwala stamp y'omusajja? Kakati ate bandigimulekedde omuntu eyagudde eddala akyasobola wadde okuwandiikira abantu amabaluwa. Naye. Tosobola kati stamp y'ekyalo n'agikozesa otya nga tosaana kuwandiika bbaluwa ya muntu. Zambali yagambye mbu naye wadde bamanene banoonya Kaweesa nabo aba NUP nabo kati bamunoonya baagala mukwata. Aliwo omulenzi gwe nagambye gwe nalabye nga atadde omukutu atadde akantu ku TikTok iweeye waabwe. Naga nti Kaweesi ate juzi baamulaba nga ali eyo ematugga nga yeetadde ekintu mu bulago bino bibateekamu abalwadde bwegundi. Ngagamba ensinga emuli bubi. Tikati musajja watu atambula butambuzi kiwalazima. Ye yeetaaga kuyamba. Tetunamutwala naye yeetaaga kuyamba. Bwe mutamutwale either ajja kwesuula mu mmotoka oba musange nga yiwadde obutwa. Nze mbabuulira bintu bibeera nga byakusaaga. Kyo kituufu. N'okutta omuntu amuliraanyaawo. Olw'obusungu obwo. Okitegeera. So ekintu kiringa kyakusaaga naye omusajja ali mu mbeera nzibu. Sente mpitirivu ezo. Ali mu mbeera nzibu. Naye nga sente yaziteeka mu kalulu wali nga independent. Kaweesa omulaba okuva lwe yatandika okunoonya kaadi ya NUP. Sente zasasanyiza zisukka akawumbi. Ku byakoze byolabako n'amaaso. Nze nkubuli. Okuba ebipande bya mirundi 6 nga buli kipande kino nga kyanjawulo nakubekera nga kyanjawulo nakubekera nga kyanjawulo. Fa bakuba ku bipande tubuuze. Ebyo bipande obimanyi gwe. Ekyo ekipande kye watulaga mu kamera kimu. Kiri okubanga kiri $5,000 kimu. Kimu ekyo kagundi. Ekyo kye wali olaba ekyo kimu. Naye yakuba bimeka. Bitirivu. Kumpi nga buli station weekiri. Ate byonna bwe yabikuba byonna byaliko gundi ya NUP nga biriko akabonero ka NUP. Kati nga kitegeeza ate bw'ojja independent olina kukuba birala. Bwe kiri. Okukola kati bane kati akabonero ate kati. Ndowooza okiraba. Kati ate abantu biri nabyo teyabijjaayo nabyo yabirekayo. Ate n'agattako bugasi. N'agattako bugasi kati nga abantu baga nti biri ebiriyo already ono teyafuna kaadi. Zambali yagirina. Kakati ate ono yalekayo ebipande kati nga kibuzaabuza abantu. Kubanga yali alina ate omulimu gw'okutwala tuleera ati kule biri abijeyo ate atike kutuleera ebirala atekeyo ezo sente ozimanyi. Ozimanyi ezo sente.
mubuze kufa abali bakubye ku bipande bya kalulu fe tumanyi wadaba NUP bateguzi ne bandi bate bategula lukaaga lwa musajja bamujjako ssente naye tezaawera tezaawera tewali gwe basobola kujjako essente mu NUP ne batamuwa kaadi saagala bakulu ne weziba bisatu ne weziba milioni 10 olaba nalukola mu eri by election bamujjako bisatu 2 ne bagimuwa kaadi era bagimuwa ate n'akalulu ne bakamunoonyeza ku mbeera yonna ku bisatu bye mu 2 ne bakamunoonyeza wadde ye yazimbanga stage ze na biki naye bagendangayo ne bakanoonya bo kyemmanyi ssente bazikujjako ne bakolera kye balina okukolera naye kyosasulidde okifuna so tekisoboka kuba nti omusajja bamulako ssente zonna ne batamuwa kaadi tekisoboka kati agamba bamubanja ssente meka 1.1 billion ebilioni emu ne milioni 10 kakati kitegeeza abaya bawa lukaaga eri n'ateekayo milioni endala meka 5 abaya ateekayo 5 mu kalulu ebyo bitini anti kati obala 5 kubanga bwagamba bilioni z'abalambu zezo ze bamuwolambu gega magoba kati alabika yayinawo kezi z'enkalu kati wonna bamubanja ezo yayagala singa General Saroba President Museveni yamuwa 1.1 billion asobola yaba akimaze yazimya abenaremu ate tasobola kuziwa wano oba kuziwa avuganya tekisoboka izo sente tewali government esobola kuzikuba gwe muntu sekinomwe kuweza sente pozi nga government ekuwadde kifo nobiramu ate ero ojja kuwunzika bakusibye kati Kaweesa ebintu bigenda maliza bigenze nga muganda we government ebintu bya family anti bagenda kumusiba ate lwaki bamusiba bamanirinde batwale anti banabitwala family ategenda kumuleka kubanga yo family egamba bamanirenda mukoleki mukolagane n'oli mukwata oli bino ebintu byaffe kyegeza yabisingayo family nga temanyi nga temanyi kubanga yo abadde omu ku administrator ate yakakasa bamanirenda kubanga era obadde olaba nti ye yali mukakafu nti olufuna kaadi n'awangula bwatuuka mu parliament agenda kwewoleza in fact kati yandibadde yazeewozedda komanyi nti abawangula akalulu kati be bateeka mu gazeti kati bali mu kulya mabanja kubanga kati abakuteeka mu gazeti yo banka ng'ekuweerawo ssente kati yandibadde yeewozedda ng'ali mu kuzzaayo kuba balindooza baali bamuwadde omwezi nti bwe butuuka mu Gwokutaano nga 2 mujja kuba mumaze okulayira parliament emaze okulonda speaker bikimutandise tuwe eki ezaffe tuwe ezaffe kati ate essaawa zino akalulu kamulema kati kitegeeza alina kutandika zinoonya kati agenda zijjawa zigenda tuukazi ate agenda zijjawa kumusiba wakimanyi n'akalulu akawedde Kaweesa we yamaliriza akalulu yagenda mukomera ate bati mbadde simanyi akalulu akawedde bwe kaggwa 221 bamuyoola ne bamuteeka munda nga kiki yamala emyaka egyo ekitalya kiki mob justice anti bagamba nti waliwo mob justice yali ku kitundu ky'ekatooke kati ku kizimbe kya Kaweesa ekyo ekimu nakati addayo kuliko kireediyo community kati mob justice eyo webeerawo ne bakuba ndowooza abavubuka ababbi ne battako ndowooza omuvubuka omu kati ate we agenda mu radio ate intelligence engezze ku kitundu manye gy'okuwunyiriza okulaba what happened kuba ewuliriza abantu bye boogera bannanga abadde mu bibiki kale ate Kaweesa mbu bwagenda wali ku muzindaalo era bannanga ekitundu kyaffe tukyagalamu babbi era abatuuze abakoze ekintu ekyo yaggumiza kiri ekya mob justice kyabakoze ekintu ekyo bakoze bulungi kati ate enkeera musajja nga obwa intelligence nga bumukwata ate oyinza obutakukwata yamalayo emyaka egyo gye yava okutandika ate okusaba kaadi bupya emyaka 2 era nekiserunkuma kugamba bwe yali ekitalya yamusangayo bambi kale ate ye Kaweesa akugamba nti mob justice ye yamukwasa mbu intelligence yamukwata emugamba sente ze wakozesa nyingi mu kalulu ka 221 wazijjawa ate kati ye bwagamba side ya Kaweesa bweri but side ya community ega nti mob justice ye mukwasa waliwo omuntu eyattibwa ku kyalo ate n'awagira ekyo ekyakoleddwa ye naggumiza buggumiza kakana ne bamuyoola myaka egyo ng'ali kitalya bw'avaayo n'ayiribanga omusajja natandika okwagala okufuna kaadi kati ebivuddemu byebyo kaadi yayita wakyamu bw'abanga yawaayo ssente yayita wakyamu
yagambye nti ekiroto kye kyali kyakuyingira paala ne bwatafuna wadde kasaala konna naye nga gyali ate kasaala kyera abadde agenda kwewola yagambye gyabadde asuubira okuzijja kitegeeza omusaala gwe gwonna abadde agenda kugwewola ne kati mwebeera ki ogamba nti nze ekiroto kyange kyakwerako mu paalamenti ne bwe sifuna wadde nusu 3 bunganze mbeera bubezi mu paalamenti naye ngaekyo wali okirabyewa nti oli ayingira buyingisi paalamenti n'atafunayo omusaala ye yagambye omusaala gwe bana ba NUP ne baali gututte gwonna lwaki teyakola ndagaano n'abaganzi agreement yange yiyo mugiteeka omukono omusaala gwonna mugutwala mumpe kaadi baali kikiriza osanga baali kikiriza kuba bo bali baagala nnyo ssente kati ndabira ddala Kaweesa ebizibu byali agenda mu kkomera naye kati ekirina okumutaasa butabika ate omulalu bamusiba omulalu tebamusiba kati asokadukeko butabika ate kati ebizimbe bigenda byo bigende kati abafamire balwane babinunula ebizimbe byabwe bwana baali butabika abafamire tebajja kumunenya oba bamuteeke ebbaluwa nti ono embeera ye si ya bulijjo mulalu baani abafamire bafune ebbaluwa ebutabika manenda agenda wakolagana na mulalu tekisoboka ate anti bajja kumutwala bamukebere omutwe bamanirenda bennyini bagenda mu kooti neragira bamukwate bamukebere omutwe bafutusojja byakatoke bagamba mbu Kaweesa alimba ezo sente nazo zennyini tazikwatangako alimba nange ndaba alimba ezo sente nyingi muko ezo sente miliyoni 600 nyingi okuzikwata oziteeka mu kiveera noziwa omuntu nga mwogere bugezi ku ssimu mukalulu ate okubanga yaziteekamu mukalulu ko yaziteekamu okuŋŋaanya zakuba nga sizaalumu naye zokuŋŋaanya nti ntaddemu wano mitwalo miliyoni 5 meka yaziteekamu zo kisoboka bati ogamba nti nzikutte mukono gumu nenziwa omusajja azitwalira omusajja tekisoboka aleetewo obujulizi bwonna nene bwe miliyoni emuze sikuwambo gitwalira oli aleetewo obujulizi nze ngambye naawe nkuba ekifaananyi nga nzikuwa nenkisigaza ku simu gamba nsoka neneefulanga tayogedde negamba soka omumpeeko ku simu kuyiyo soka omumpeeko ku simu kati awendabira nti ndi kumufere oba ndi kugambye nkuba ekifaananyi newe yandyogedde n'omukulu n'amugamba nti 600 njogera naawe nga bwe nkulikodinga newe ba WhatsApp okwata akasimu endala n'omulikodinga ku simu endala ezo sente nyingi kuba kati gwe Bobi Wine oba omwosize oti nga kululi abantu bakabaya babba nawe ateerewo ng'oli omu kubagamba nti ne kululu era wabbibwa ne kati lwaki polisi teyingira mu nsonga ekitegeere polisi eyingiremu etandika okunoonyereza talina bujulizi nedda polisi etandika olina ky'ogiwadde bamanerenda ki abamuwa sente batya banoonyeze ekituufu bamuwa sente ebizimbe ate okubanga yabisinga mu banka kuba teri manerenda mu mateeka akkirizibwa kuwola sente ezo kati ne mateeka era nawo mukyamu ba banka si manerenda teriyo manerenda akkirizibwa kuwola sente ziwera miliyoni 600 niwe ziba miliyoni 10 teri manerenda akkirizibwa kuzikuwola kakati kitegeeza nti ezo yaziteekawo ebizimbe yabiteekawa kati banka eno banga yakola wire transfer nezijja ku akaunti yayo neteka akaunti ya Kaweesa kati bakebera akaunti ya Kaweesa yagendako sente ezo yagendako sente ne banka yenyini ayogere banka mweyewola ebyo bintu si idea bisobola nawe yawano ebinonyeza munako ezo ngemazo ofuna amazima kati ekyabakola agende ku police awabire Bobi Wine n'ekibiina oba kibamujjako miliyoni 600 aweeyo n'obujulizi bw'ayina nti okumanya sente zino agambe bannaye tibali tebampa lisiiti naye kubanga ekyo nayo kimenya mateeka okuwaayo ezo sente nga tolina kawandiiko konna poliisi awe naye eyinza n'okugamba katutandikirewo kubanga poliisi ekyokakasa nti sente zava ku banka emu ne zidda ku akawunti ya Kaweesa ekyo tekirina ngeri gye kipiininga Nuupu oba Bobi Wine ku keesi ekituufu okitegedde okulekanga Kaweesi ate Kaweesi mu busiru bwe wabaga nti sente zaali miliyoni 600 yandigambye Bobi Wine nti mpa akawunti nziteekeko newe tandibadde ya Bobi Wine mpe ya akawunti eyiyo oba eya chairman Nyanzi ey'omukulu kwabo abali mu kibiina kati yandibadde agamba tiwezava akawunti yange kati wano CID bamala okunoonyereza nti okuva ku akawunti eri eya banka ne bateeka ku akawunti ya Kaweesa Kaweesi yazijjako yaziteekawa ebyo bibye kuba talina bukakafu bulaga nti yazikubamu kipande bwa ekipande yo asobola okireeta nakuba ekipande kikino kya miliyoni 600 akuŋŋaanya ebipande abibalirire
alabe nti bya milioni bali abamukubye ebipande balina bamuwanga lisiti basobola okumuwa kuba ebipande byalinga bya sente nyingi kati obuzibu bwe buli wendabye nti si yadiwe malo okunoonyereza nti ziva ku account ya banka zijje ku yakawesi awo wegenda wakola withdraw kati zigenda zitewa Bobi Wine tunoonyereza kutya awo noonyereza otya bwe bujulizi bwalina okuwaayo nafuna recording yino enjiwa police nga twogera ku simu muwerukaaga nantumira nga ngenda kutumira omuntu n'omuntu gwe yantumira era naye yono kubanga omuntu bwakutumira omuntu akubira essimu omuntu gwe batumya akube essimu tajja direct woli atya akube essimu tamanyiwo gwe boyina omulala ne bamugamba nti ku hoteli gundi gwe woba otudde abamanyiwo era otuuka wali naako era nemba ku conferencing amasimu gonna asatu agabaddeko gasigalayo mukololo ne hoteli mwogabira milioni 6 bako ne kamera eziraba bayingira n'abafuluma kati idea erina okuyingirawo bingi ebimwetololerako naye nga tebyetololera ku Bobi Wine nga ye byetololera ku ye sente tukaso baba yazewola Kawesi alina okutulaga mwe bannamawulire mumubuuza oyina obujulizi agamba sirina kati awe wali ekizibu bwoba toyina bujulizi kati owogana ki oba oyina okukakana obujulizi buno obukulu nnyo obujulizi banaye saidi oba kooti oba poliisi ekitongole ekyo nekinoonyereza tekigendera ku propaganda kigenda ku bujulizi ekiriwo kyekiriwa kyotadde ku mmeeza wazeewola mu banka milioni 6 nezijja wakawunti yo azajja wakawunti yo neziddawa bwe zaavaako nenzijjako zonna n'ozikolawo nenziwa Bobi Wine wamusangawa hoteli bweti tugendewo tulabe ne CCTV kamera ku lunaku olwo kubanga kuzomozo beero ozimanyi bulungi nnyo ne mukewera footage oyo kubanga boga nti twayogera ku simu tusa n'okuddayo mu kampani muteno beyateno ne tufuna kolologo zonna ezo zonna zibeeramu kubanga ekyo kyeyandyogedde n'agamba nti obujulizi bwe nnina buli mu kampuni ya simu nga njogera naye lwitawo tubasobola ozimuwa bulungi nnyo kooti ogenda mu kooti bino ni byonna n'ebijjayo okitegeera namukubira essimu ne twogerera eddakiika bwe ziti ne gwe yansindikira naye yankubira essimu nesimu nayo nemugikebera zo sente ozimanyi obungi kati ndabanga Kawesi ayinza okubanga ye yenyini yeyitidde poliisi ate okutandika omunoonyereza anti nuupu ejja kumugulako omusango gw'okugisiiga enziro okitegeera bano ba 5 yali tesobola bagulako misango baani kubona obujulizi babadde nabo kizambali kyayogera nti tukunoonya poliisi nuupu esobola omugulako omusango naye ate nuupu era esobola okumuleka tatumuleke twate oba tulina bujulizi ogenda kutuwaabirawo waga wenyini mu video ogamba sina bujulizi tubongo yani nawe namulabye ng'agamba nti nedda bwe tubanga yatuwa 6 bujulizi abuleete n'agamba ali comfortable ate bujulizi n'agamba naye ate agamba talina bujulizi kati oba talina bujulizi biki byayogera ate nga olaba oli mutuufu aba mutuufu kubanga nze nagamba nti nuupu ejja ssente ku bantu ne mbagamba bwe mbanga nuupu egamba mbawaayiriza mugende mu kkooti empaabiri obujulizi nze mbukola ki nze mbulina okitegeera nali nkyayogera ku bujulizi mbulina ne ba 5 ne bava ne baga naffe ssebo bwaffe buno gattako okitegeera nga nabo bakukola ki nabo babuyina message ng'omukulu agamba kyansusseeko nga amuwandikidde ne ssente nakuwa ssente zange towampadde kaadi ne bakansala bange benasasulira nokawa kaadi ne bagundi benasasulira bammeya tewabawadde kaadi mugamba onansasira byebikolimo ne basebuufu bye bali mu kusolooza ssente z'abantu mukyala wa sebuufu omanya yagenda bweru naye yo omulimu gwakola ku Facebook okuteekayo nnaku omwami z'amazeeyo yakamala ya 5 agende maaso akole kubanga ne kooti yakoze omuwabi wa gavumenti yakoze ennongoosereza mu musango n'ateekamu ate omusango omulala ogw'okkuma omuliro mu bantu sebuufu kakati nagwo kakati ekuba omunaku tekya kati sebuufu musajja wattu ajja kubeerayo nga bawayiswa bw'anaamala ng'ate bamugamba wali ku parade abamugatta ku mpozi bamulangirira tebamulangirira bamulangirira empozi ye bamukwata after kulangirira ng'amaze okulangirirwa bamukwata tebannaba nga tebannalonda naye akalulu ke baakakuuma yoza yeke yawangula nga ali mu kkomera badolini kayija baagwa dolini kayija yagwa tebamulangirira kayija
yagoberera mukama we mufumbiro we bali mukomera sajja ne erubaga waliyo kansala ye Kasubi bamuyita ziwa ye bamulangirira andi waliwo bannaabwe be balebererawo embu muntu wakawalya nnyo kawalya yamubeererawo ne katoloka kansala bambi bakaita Segawa Shafiki era eyo side ze rubaga eyo Kasegawa tebakalangirira omanyi tino kagira motoka yakawalya okulonda ku mugemaawo ekawala kabaka kamalo sula akalulu ne bakayoola kawalya teyayogera kigambo kyonna wadde okwogerako n'abamawulire nti tuze ne kansala waffe bamukutte era bambi tebamulangira namulangirira tebamulangira ye yawangulawo awo bamuyita Sonko ye yawangulawo awo ewa Segawa ewa Segawa akafutu soja bamuyola futu soja ate ne mukazi we naye ne bamuyola naye ne mukazi we naye futu soja mukazi we naye futu soja bona babayola ne Segawa yandooza akyaliyo ate mukazi we bamweyimirira Segawa mu kumuyola yajja ne kawalya mu mmotoka ya kawalya yamuleeta kuba akalulu yamuleeta bamuyole ndowooza era yamuleeta bamuyole ne bamuyola abantu ne bagamba kawalya danaaleeta omwana ne bamuyola kawalya natayogera wadde kigambo kyonna kawalya ye alimu olwa mbegabega alimu ensoli era yibika nsolima yennyini ye mweruli kubanga akavubuka bakakwata ne kakati gyekali mweruli lungi kawalya mweruli kitegeeza be balangirira nga bali mu kkomera bangamba waliwo kansala omulala ndowooza naye ali mu Kamempe South omwo bamusiba kati mu budde bw'okulangirira nga mukyala we yalina ddiyala foomu ze zonna ziyina kati olwo nga waliwo kakansala akawala kaali ka Guild President ke Makerere ke Kashamimu Shamimu Nambasa nga bataddewo embeera ku Shamimu ne bakalangirira nati ko bakalangirira kumanyi kino Shamimu nawo kamala kaba bangamba mu Shamimu yagenda najjako oli mukyala wa kansala omusibe ddiyala foomu namukata ddiyala foomu balangirira ebbaawo kumba zitwalira baki bamaliza mwekyo ekifo balangiddemu WNRM Shamimu anti yankubira essimu ng'akaaba ali wali kutalese nangamba tebagenda kunnangirira abasajja baali baganye mugamba akankuba essimu ninkuba essimu ne bamulangirira ne Sserunjojo manyi baali tebagenda mumulangirira oweddembe basooka kulangirira mwena Sserunjojo n'abagamba nange ndi wammwe lwaki muze mundeke ebweru buyegayirira n'afukamira ate Katongole Julius bamulangirira ono ayayita mu miransanafu tebamulangirira namugamba tebagenda kula naye mugambirawo naye nga yawangula polling station zonna tebamulangirira tagenda kulayira si ye kansala WNRM gwe bala namugamba abasajja azaawogana nnyo ku mikutu abasajja bakulaga amaanyi bulungi nnyo be balina obuyinza bakulaga amaanyi mu nsi yonna olina okutegeera obuyinza we buli era nze nyina futu soja gwe nali naye kati yabivaamu kati yafuka munnamawulire ajjudde bafutu soja abasinga era kati yeekolera emirimu gye tulina woteri awo kwetwali bagita koloping ebwayise nga tunyumyanyumyamutera okube nga tunyumyanyumyajja kubayoolerawo nkubuulire yagamba kibayita okupinga gavumenti kibi gavumenti giveeko nali futu soja nga ne wemba ndi ku booda bwe kiri ne kati emirembe gyennyina ogimanyi neetambulira nekwetaaya mu kitundu mwensolo nejja neesalako seeraliikirira kubanga siri mubbi tebalina kye bakwetaaza mu Afirika kibayita opinga gavumenti kibi era nakiraba kati yakolera sente futu soja kati nze omanyi luli obuyinza obunkenke bwe natambuliranga wabeeranga n'ekibeera kye ekya guliini ng'okiteekamu kiki ojjukiranga bwe nawandanga nga eri kugundiza naye kaakati kati nasembera wali ku Lusaniya wali batematema ndaba omusajja akwata obuyinza emyaka nga gwa mupiizi olina kusooka kufuluma nsi eyo bwekiri ate leka mbabuulire nze genda ne mbabuulira abantu nze sigamba nti oba ki naye gavumenti eno ekyaliwo mukyemuba mumanya ekyaliwo tewanabeerawo wadde akabonero n'aka akagikyusa kati ki ekigendo gikyusa kati lumbuye yajja maliriza era kumpi ali eyo ajja kufiira eyo bakomyewo mayiti baziike ate nga n'ogikomyawo musooka kusayininga gavumenti erina byabasayiningi basobola n'ogugaana okudda omulambo okumanya gavumenti erina ate olabe ne yali pulezidenti omulambo ami ne agure gavumenti yasooka netekawo ku mbeera okukomawo so mu Afirika kakati obuyinza buba buyinza
so nze nina okubagamba nti waliwo babadde bankubira esimu nganga kati lwaki ogamba nti nno General Muhoozi kyasobola okudda kuba president kisoboka kubanga Afrika bwete bweri n'ebyokulabirako ngenda nembibawo so Afrika yeyo ne Iran Khamenei mutabani we yasise mutabani we yasise mujitaba Khamenei mutabani we yennyini ono go bataddeko kati mutabani we oli we yafudde na bajjeno bamutaddeko nga gwe bulungi nnyo gwe mutabani woli kati oli tubadde tumwagala nnyo kakati ne wano kyangu muwakira betogo wano nzemba gamba kinasingi bwe yafa 2-5 mutabani we n'atekinga off bogende Gini Equatorial Guinea ngwe mali mukuteekateeka mutabani we ajja muterevu tekyetaaga na kubuza era mu Guinea tewali na kubaganya birowoozo mutabani we yajja ko embeera gyalimu nebaga nti akutuse kati in fact ayinza n'okuba yafadde afugira suti zidandi naye mutabani we yaliwo mutabani we yatambuza gavumenti kati buli kimu bwe kitambula kakati gwogamba otya nti obuyinza osobola okubajjako wonna obadde sinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero tugenda koma wano ne kanso nsubuga naye tuyozaayoza abawangudde gye wabaddeyo okulonda kwabakansala bagambe gundi yawangudde Nasikombi nange bwe bagambye yawangudde kandi Mutenyi waddi namulabye abipositinga omukubiddeko Mutenyi yewe byokulonda mu ddi gundi wamukubiddeko mbadde sinawa kumufuna kale ojja kumufuna ye yennyini ajja kwongera okukakasa kituufu tugenda koma wano olwaleero tutandikira olunaku olwala akuume